Abatuuze b'Ennangwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono enkoko bagikuttemmwa ne bayiwa mu luguudo wakati okwekalakaasa. Bano basimbye ebitooke mu luguudo ne batandika okukuba engoma saagala agalamidde nga bwe bayita bannaabwe okubeegattako. Oluvannyuma batandise okusomba amayinja nga bagateeka mu luguudo wakati. Era oluvudde wano balumbye kampuni y'abayindi ne balagira abakozi baayo babeegatteko mu kwekalakaasa kuno nga bababuuza oba basasula omusolo. Abatuuze balumiriza ssentebe w'eggombolola y'e Nakisunga Dickson Mawando obutabafaako ng'akola gwa kusolooza nsimbi mu kampuni eziri mu kitundu naye nga mpaawo kyakola. Tufa enfuufu obuganga obukuba amayinja butugendamu ne tulwala ebiwanga munda. Ebinnya bimenye ebyo. Kati abaana bange bali wansi baagaanye okugenda ku ssomero. Ebidduka byaffe ebikyalina we biyita. Makubo bagoonoonye baliwamu ettaka tebalisenda. Kyokka bino byonna ssentebe abyegaanye ng'agamba abatuuze bamuwaayira. Kyo kyamumiro for what? Amakubo gonna gemala okulima eri abamala kumpa kyo kyamumiro. Oluvannyuma basabye abatuuze okumuwaayo obudde okutereeza ensonga y'oluguudo ng'akolaganira wamu n'obukulembeze bwa disitulikiti y'e Mukono.